Tuwaniriza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe gwe mukwano gwange agoberera channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe. Nga leero nkuleetedde eddagala mukwano gwange olwaleero. Omuddo ogwo gw'olaba ku screen yaawo, gw'olaba vidiyo eyo etambula ku screen yo gye weetegereza. Eddagala lino baliyita kasandasanda mukwano gwange gwe aliraba. Mu lulimi Oluganda baliyita kasandasanda, nga kasandasanda ono mukwano gwange ajja kuba akuyamba ku ndwadde nnyingi ez'enjawulo, naye nga ngenda sooka nkuweeko ezimu ku ezo zajjanjaba. Esigadde tugenda kuba tuzikola mu vidiyo enaaba ezzeeko mu maaso awo. Gwe mukwano gwange agoberera channel yaffe eno, oba tubadde tunnagigoberera ngenda kusaba ogigoberere mukwano gwange. Ne mukwano gwo osobola muweereza linki ya channel yaffe eno n'asobola okuba nga ayambibwa ku channel yaffe eno. Kugambye nkuleetedde akaddo kano mukwano gwange kulaba ku screen yo ke bayita kasandasanda. Nga gwe mukwano gwange alina embalabe mu feesi yo, ojja kuba okozesa kasandasanda ono, ojja kuba omusiga mu feesi bulungi, omusekule mwesiige mu feesi bulungi. Akalirimu ajja kuba akuyamba, oba mufunemu amajaani ojja kuba omunywera nga ku caayi, ajja kuba akuyamba bulungi okufuna olususu olulungi. Kasandasanda ono ayamba ku baana oba ku muntu nga otuuka ekiseera omubiri gwo ne gukyusa kala, amaaso ne gaba ga yellow, omubiri ne guba gwa yellow. Mukwano gwange ojja kuba okozesa eddagala lino lye bayita kasandasanda, ojja kuba oyambibwa bulungi. Naawe alina gonorrhea kozesa eddagala lyaffe lino. Naawe omuntu yenna ng'oli eyo oboola ebika by'emmere, nga bw'olya ekika ky'emmere ofuna gaasi mu lubuto, owulira omuliro nga gukwokya mu lubuto, mukwano gwange ojja kuba okozesa kasandasanda ono, ojja kuba oyambibwa bulungi nnyo nnyini ddala. Alina ebizimba, ajjanjaba ebizimba, si bya ku lususu, si bya munda, byonna abijjanjaba. Gwe mukwano gwange alaba vidiyo eno, ndakusaba ogoberere channel yaffe eno, kubanga eddagala lye nkuwa mukwano gwange si propaganda. Ensonga lwaki nkuteerako botanical name, osobole okuba nga okakasa kye mba nkugambye ku vidiyo zaffe ze mba nkukoledde. Kyova olaba nkuteerako botanical name, ogyeteeremu onoonyerezeeko singa kye mba nkugambye oba tokyekakasizza. Mukwano gwange gwe agoberera channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe. Lijjanjaba obuwuka mu baana mukwano gwange. Omuntu ng'okyusa kala n'okifuuka wa yellow omubiri n'amaaso, ejja kuyamba. Omulwadde w'enziku lijja kuyamba. Alina embalabe lijja kuba likuyamba. Nkozesa onooba ofunye pawuda w'akantu kano wa kisandasanda, ojja kuba omusekula bulungi. Kati bw'oba otuuse okumunywa ojja kufuna nga ejiiko emu esena sukaali, gisse ku kikopo kimu eky'amazzi agabuguma, olabike nga onywa. Sooka obibikkeko okumala eddakiika 3 ku 5. Eddagala lino lisobole okunnyikira bulungi mu mazzi g'ogenda okunywa, then olyoke oganywe. Mukwano gwange gwe agoberera channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe. Ndakusaba osubscribinge, ofollowinge, olikinge kyeweetaaga okumanya. Nja kuba kikutegeeza mukwano gwange gwe agoberera ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe.